bambi okoze kinene nnyo okulaba nga abakazi b'abanno bano obawe eggulu wabula bannaga abakazi mwandi abasajja mwandipadde ku zawaadi n'abakazi mwandize ne munsiima. Executive captions bakomezaawo Zubeda Byantalo mu muzannyo Namukwakula The Resentment battle wakati w'abaana abannayuganda abaffe n'omunigeria Ken Eric's Ugo. Zubeda njakukuba. Don't push me to the wall or you will see the other. Zubeda tontakula. Mujje mwenna nga tuwagira abazannyi baffe Zubeda Byantalo, Kaima Shafik, Phoebe K, Stella Nante, Jaja Bruce, Sunny K, Faye Tusha, Stickman Musudan, Yasin Kasauli, Shanita Muwonge, Whitney Nancha, Sharon Nsimenta, Ibrahim Babadi, Mildred, Grace, Naluja Hanifa, ne Irene Mugabe ku Serena nga 18 November 2023 Victoria Hall okuyingira emitwalo 10 emmeeza milioni 3 emiryango giggulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya biwagiddwa UCC Codebase Entertainment Dembe Distributors Radio 4 UNCC NCF Mimi's Glamour Palace ECOP Enakazibwa Effects Design Sphere Rashida Veils and Makeup Spark TV Mwenya Dental Clinic Mengo Blood Bank UWEC Grow Project Sula Motors Rwanda Air Sambula nengoli muwanvu ate sinza tayapadde enkola. By the way abasajja abawanvu be baliko badde okimanyi era saweka abasajja bangi anti wabavaako dda abasajja ate abasajja okyabaagaza ki nabagamba abasajja ekikulu Abannayuganda entegeera ya nabagamba abasajja twabawa emirembe bakole bye baagala tetusobola kuddamu kugoba abasajja bafiizi kubagoba nti nsasulire ennyumba munaye neetaaga shopping bakola bye baagala yagala ng'akuwa atayagala ng'abireka ng'ozeeteekamu naye byokola naawe byokole ewuwo oba ebyaki ebyokuva ku musajja nze sigoba bantu oba ogamba okoowa n'ogenda ng'ogenda ogamba tubaleke bakole bye baagala naye ate twakulabye ebifaananyi ebyo ebifaananyi bye muliko mwena temuli updated ebifaananyi bya myaka 3 emabeka ng'omukwano gukyali mupya nnyo agukyali mu supu kati munyiiza omwana w'abandi omupya nabalabye neŋŋamba abula bannaye Abannayuganda baba tutulekakokko ne tunyumirwa omukwano omupya mu bulungi yabirabye n'agamba bannange ate kati kino kiki ne Shamim wayise otya ewaka eyo ng'oli mu bufumbo nga bwe neeyisa mu mbeera za bulijjo nze sifekinga mulamu bwembeera n'abaana bange bakimanyi oteekwa kuba Shamim ovumaavuma omusajja ewaka eyo mwembavumavuma ate ffe nze tonvumaavuma kyonkoze ku motoka wali eri olowooza ompadde emmere omusajja mbala yina ayagala okunta anti aba ayina theatre asanyukako teyeebowa gomanyi okuba n'omukazi nga buli ssaawa akuteekako kasimayiro ku feesi oba oyina kyabugagga oli siriasi kasemba nkobani oluseke azizza gundi oli kimwa paaka anti ne masembe yeewaggula tokyava ku nnyonyi yeewaggula gwenga tokyava ku nnyonyi obulamu bwe bwatuuka olina okulinnyalinnya ku nnyonyi kwe kutereeza obulamu ekyo okimanyi no ntuli ku Serena mugadenza Serena odozeewo ate sigwandeesewo munnange engeri kyo gye ngenda ogikolera ekaseese kozi yadde 18 Novemba wano wennyini lwaki wagitadde ku Serena nabadde njagala bantu bange ndabe neegezesa manyi mu bulamu bwonna olina okubeera awo n'oweepimamuko olabe theatre bwe tugiteeka ku Serena nga tetulina na promota kibeera kiti amaanyi ga theatre gakyaliwo muzanyo ki ogwasemba obeera ku Serena yali ceasefire teyakusanyusa yadde n'akamu teyakusanyusa koggwe obalaga ekyokola tukole theatre kati ogenda balaga kyakukola bwe balina ekikola tugenda kulaga theatre muzanyo baguyita batya Namukwakula
Namukwakula kyekigambo nkuma kiwulira nga mbagamba yamukwakuddeko kati jangu olaba ani namukwakula ni gwe bakwakula ni bwe bityo anya gwandise theatre omuzanyi yagwandisa bamuyita Babalibwa director wange ddala gwe nasookerako nga nyingira industry eno bwe nakomyawo ne mugamba director jangu tukole Shamim kino nno kati nze nenkyusaamu yawandiika nenzija ne we edit ani yawandiika ne editing Babalibwa yawandiika nze ne editinga ebiseerimu kati adirectinga wabataliiwo ne directing buno fitalinze mbanda mulimu Sunny Casey mulimu Jajja Bruce mulimu Musudani mulimu Stella Nante mulimu Fibike mulimu owabukedde Fibi naye mwali bambi webale muleeta mu Serena naleesa abaana bonna bato mulimu Faith Katushabe naye wa firimu n'abaana ba firimu abasinga twabajje kwegamba yona yabavubuka batambule nga bwe nnambula ku garden zeno nze mbadde nsigirambulangako kuntuuza gasiyo mala gansonza kati sinakola kino naye ekisooto tambulira eno tambulira eno show walina shega Yesha mimi osana okuddamu okuba omukolo ogw'embaga ngenda kukyaza ngenda kukyaza ani agenda okukyaza ani agenda okukyala omwana omulala mwabadde mwangamba komawa ogenda kyaza omwami omulala mwabadde mwangamba koma ku bameka wafuuse w'abandi hajati haji wafuuse hajati haji nedda sibeera na basajja babiri omulundi gumu matugende wali muteri wayi tujja tusulako nyowe banaleeta bbiize nga tusasula olina sente olina nze sente zenina za sho sente zenina za sho waliwo erigenda byobutebe wow Serena is beautiful. Yes, Serena is a good place. But how do they call this? Jana kugenda tukalabeko. Manga. Shamim. Katika nobaka ipa basi ya. Musajja wange wagenda osula. Ngamba mu Nigeria jja. Wagenda osula waliwo watamazi mu Nigeria. Kakola biti. Ken Eric sajja ajja Uganda, Ken Eric. Yani. Mu Nigeria tomanya azanya Nigeria. Ken Eric Ugo. Azanya bulungi nya azanya sini zenjagala ezo. Kati omuleta wana. Serious characters. Yes, tugenda kukola naye namukwakula. Mugenda kukola naye? Yeah, nagambye nze neepima nze mbeerawo ne neepima ne ŋŋamba simanyi oba buliigi fondi This is where I'm supposed to be with my girlfriend. Maybe never girlfriend. Begiragira nnyo bintu bya Makage. Omanyi ebyabaawo n'ebiribaawo. Mukyala wo oludde mutupostingirako. Mukyala wo oludde mutupostingirako. Ate wammwe. Ye waffe. Olaba gwe wakyusa ttiimu. Nze nkyusanga. Ebigaana nga nkyuka. Ebigaana nga okola otya? Nkyuka. Life is too short. Naye omusajja n'akkuba Shamim oluye waka. Ya Rabbi ng'abadde ki? Aba abadde ki? Aba yanywedde biki? Bakuba omukazi. Omanyi mwe abakazi abaleekanaaleekanye eno mu kamera bakuba mmwe. Wallahi tosaakuba. Nze ndi real. Bwondaba bwendi, bwondaba bwoti bwendi. Like kyesaagala nkigambira n'okugamba omanyi ekyo sikyagala. Kino nkyagala. Tebakuba omusajja mu bulamu bwange nebanga emaze nga ndeekinga teri musajja yange omaze ebbanga kingodeekinga omaze ebbanga kingodeekinga ate badde bagambe nti mbadde ki ndeetinga okuba nti kati benfuna bampasa buwasandiza babagaako nteeka waka odeetinganga who was your first boyfriend muveeko mukwange akola ki simanyi kyakola omulabako eyo Shamim sikyamulaba naye alabika takyandaba naye ye alina okuba ndaba ndi serebu obi wasomera wa namuŋŋoona salafu yabasiraamu
tewali coupling. Yalingayo. Wakola coupling mu high school. Bali bantu abalimi. Right. Nani nedda dulye. Ngobavuma. Nalina munomumo. Yasibavuma naye nga ndayika nga njasamamu nnyo nga tebakyagala bulungi. Kati nga buli muvubuka kukya kusomero. Kuba sina mpaka sina 6. Kati omuvubuka yasooka okukwana ye aliwa. Yali kyogera. Ye yasiba. Mwogera. N'omuvubuka yasooka okukwana. Mwogera mbozi. Olumu alaba speaks zange ne genda ngamba kano kalungi. Nangamba webale okikuba. Webale kuba era yomu yatwala virginity yo. Ankyali virgin. Nabeera naye ng'ampa buli kimu ng'ampa ssente ng'ampa buli kimu nete. We didn't do those fake things. Kati ng'afunira muwa. Ng'afunira muwa. Nalaba ndi mwana muto ng'ayagala nsome. Naninda n'ensoma ne mmala amawulire. Bw'amala. Nete ate netwekyawa. Nga nokombya. Wamukyawa nokombya. Naye Shamim oleka wali kakodo. Nakati ndi mukodo. Nakati ndi mukodo. Shamim muleko okusobola okugondamu. Like okukwana. Ate no munnange nze nina laavu mpitirivu nnyo naddala bwemba ndi mulaavu bannange. Era like bamanyi abali banjagala bwemba ndi mulaavu ngonda. Mukazi wa Mpisa like nina ekyejo nti ze nagamba. Nina ebintu byenjagala abakazi abasimanyi babe baagala nabyo. Njagala nnyo nokera nombuuzaako nange bwe manze nkusoose nenkubuuzaako nongamba nti walidde munnange wano wemba mba nti terijja naye wemba n'omwana w'abandi lijja simanyi nange gye liva naye lijja. Shamim. Okay, like if a guy approaches you and is like, if a guy approaches you and is like, hi. Ngana ngezira muhanga. Yo hi. Ati abo batannangamba nti anjagala. Wemba sikwagala terijja lisigala liri plain erya bulijjo. Tugezeeko tuwulire kale. Simanyi oba linajja. Tinze kati wali eri mategedde nti omuntu n'anjagala. Hi. Like someone looks into your face and like, Shamim, I love you. Yeah? Yeah? Shamim, I love you. Hey, nganseka. Ngoseka? Gankugamba ojja kuba bulungi. Ojja kuba bulungi. Go last born yawamu. Last born waffe gyali. Kati goli mwana. Ndi wawo wakati. Waliwo Muli bangi. Tuli basatu ffeka nze muwala nzekka ewaffe. Abalenzi babiri kati bamprotectinga. Either when nina ekyejo kingi nnyo nze. Bwemba n'abantu abanjagala nga nange mbaagala nina ekyejo. Obana abantu bakwagala. Nga nabo nange mbaagala nina ekyejo. Ndi lovely nnyo. Ndi lovely nnyo ku bantu benjagala. Nina care y'amaanyi nnyo ku bantu benjagala. N'emikwano gyange gikimanyiza tosobola kuba mukwano gwange nga nkwagala. No, ne bwoba olina kizibu saa 8 n'onkubira nve wange n'enzija. Yes, ndi lovely nnyo Justin tulwakuba simanyiirwa bumanyiiza. Tomanyiirwa nolwa weeyisa bw'otyo kati oba n'olubuto. Nti mba mukambwe bwe mba n'olubuto mba muwombeefu nnyo. Nefuna ku lubuto tukulabeko. Nedda mukwano sisobola. Sirina nnyo kyengoba. Mwabadde mwaŋŋamba ki waliyo ki? Nina abaana bangi. Olina abaana? Nina abaana bangi. Nga bava mu lubuto lwo? Nina abaana bangi. What's your boyfriend's name? My boyfriend's name? Sirimanyi. Oyagala kunkozesa nsobye. Naye katonyiiza abantu. Jantu tamulugenda tufune kwali ku madaala kubanga. By the way, njagala nkulaga ebintu bino. Njagala ne bw'olituuka okufuna. Endowooza embaga yange ngikolere ku Serena. Ate biri bye twala. Biri bye twala bakyali. Kwali kwanjula. Kati waliwo n'embaga. Ogisuubirayo. Embaga? Nze ngisibye. Gwabuze ki? Zagisibye. Oyagala musajja nga wa lubuto, oyagala saagala abasajja ba mbuto wabula alirye. Wanji? Shamim, please for once, be sweet call. Oh my God, musajja wa lubuto. Shamim. Kati awo sibadde mu sweet. Ate omanyi engeri gye ndina eddoboozi eriri husky.
nina eddoboozi eddungi. Gwalina Jayogera. Gwalina Jayogera. Ati nze buli kyenamanyiko ekirungi nkyewaana. Olina eddoboozi eriki? Ndina eddoboozi eriri husky. What is a husky voice? Eddoboozi yange lirimu akasaka mukyogera mutya mu Luganda? Esaka. Yeah, lirimu akasaka. Nali nnakuba muyimbi. Ngani? Ngaremu. Nandi musinzeeko ndowooza. Naye Mukama ndowooza n'agamba eddoboozi litwale mu katemba. Wali obaddeko mu laavu y'okutulako eyo mu bimuli? Yeah, me I love flowers. Abamanyi kati tomanyi bulungi. I love flowers. Era bw'ojja ewange wonna wajjudde bwe wati ebimuli n'ennyumba yange yonna ejjudde bweti. Ebimuli I love flowers. Landlord abyagalamu. Landlord abyagalamu. Iya ati landlord bwe mba musasula. Ate nga natyo okukola kyenjagala. Okambi ewange ate ne mu nju yange. Ennyumba bw'oba ogisasula eba yiyo bate tokimanyi. Executive captions bakomezaawo Zubeda Byantalo mu muzannyo Namukwakula The Resentment battle wakati w'abaana Abannayuganda abaffe n'Omunigeria Ken Eric's Ugo. Zubeida njakukuba. Don't push me to the wall or you will see the others. Zubeida tontakula. Mujje mwenna nga tuwagira abazannyi baffe Zubeda Byantalo, Kaima Shafik, Phoebe K, Stella Nante, Jaja Bruce, Sunny K, Faye Tusha, Stickman Musudan, Yasin Kasauli, Shanita Muwonge, Whitney Nancha, Sharon Menta, Ibrahim Babadi, Mildred, Grace, Naluja Hanifa, ne Irene Mugabe, ku Serena nga 18 November 2023 Victoria Hall okuyingira emitwalo 10 emmeeza milioni 3 emiryango giggulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya biwagiddwa UCC Codebase Entertainment Dembe Distributors Radio 4 UNCC NCF Mimi's Glamour Palace ECOP Enakazibwa Effects Design Sphere Rashida Veils and Makeup Spark TV Mwenya Dental Clinic Mengo Blood Bank UWEC Grow Project Sula Motors Rwanda Air. Wadda kati tula ku ddaala ki? Tebakutuuzangako akisinziira levo kwoli. Omusajja waba yakakwana mutula ku lyakumeka. Wemba mwakeekaana liba ddaala lyakumeka? Wali. Buli lwe mujja nga mukyusa. Kasi lero tukuba bigere kuba engatto ze twayambadde. Anyi mwamuswaza. Ndi ne Shamim. Shamim weebale nnyo bambi okoze kinene nnyo okulaba nga abakazi b'abanno bano obawe eggulu. Wabula bannange abakazi abasajja mwandipadde ku zaawaadi n'abakazi mwandize ne mu nsiima. Omanyi kyennyambye abakazi abali abadde batulugunyizibwa nga tebamanyi kittaka ali awo bamucunya bakuba bavuma tamanyi rights ze tamanyi nti we bankuba nina kukola ki tamanyi nti nno bwe mba mu bufumbo nkola ki. Omanyi abantu abamu bafumbirwa bambi nga tebamanyi nawo gye balaga. Tamanyi bwe ntuukayo nina kukola ki rights zange ng'omukazi zikomawa ku musajja. Omukazi nina kukola ki omusajja wange alina kukola ki omusajja wange alina kukomawa ku nze nina kukomawa ku bba wange. Kati byonna mbibayambyeko ebyo. Ondabikira okuba bano bamulamu nga bw'owulira nga brother wo tebamuyisa bulungi ng'olumba. Kati nze ndi muntu awuliriza two sides of the story. But brother wange bw'ajja n'aŋŋamba nti omukazi yakoze kino nja kgende wa mulamu. Mugambe waaye baŋŋambye embeera eri bw'etyo oli otya. Ntuule naye nga bwe ntuula n'abantu ku interviews. Yes, tunyumye. Nze mu bulamu bwange saagala kulaba mukazi ng'akaaba. Bityo bawa brother wange oba ani kasaba nga mukyala saagala mulaba ng'akaaba saagala mulaba ng'anakuwala. Era bw'ofunanga omukisa n'obuuza balamu bange ndowooza yenze mulamu akyasiza okuba omulungi gye bali. Osobola n'omuwa amagezi okunoba? Obviously bwe baba nga omuyisa bubi. Mugambirawo mukwano wano w'oli genda lwaki bakku genda. Ate wano bwe yali akugjewa mu ffe nga tetwakima punching bag esaagira. Bw'aba tasobola tuula naawe n'ayogera naawe bulungi but my brothers are so loving. My brothers are loving. But brother wange be bantu bendabye nga bakazi baabwe bazadde nga brother wange akeera nayoza engoye n'akola buli kimu n'amala n'asitula mukazi we n'amuleeta ewa maama. Yes, ne tumujjanjaba omukazi mpaka bw'ava mu bulumi bw'aleba ne tulaba nti kati watuuse asobola bulungi nnyo okuba ng'alabirira omwana we.
yetumugamba deye. And my brothers are so loving ekyaba ine din. But brother bange bayine din. So sister baso akubera mu aba bachunya abakazi. They can't. No sister banga ku mutwe gwo. Tosobola. Era boyogedde ku ddiini ne mmanya nti leka ewaka katambala baakakubiranga. Nte baakatukubira naye bakitukulizaamu. Ng'omuwala. N'essomero gye nasomera mu ssomero lya ddiini ng'ewaka waliwo eddiini. Ku ssomero kuva nursery. Kuva nursery? Wali mu ssomero lya ddiini? Era essomero lyerimu Namuŋona Salafu. Liri awo ku kkubo naawe. Lyalina primary ne secondary? Lyalina primary, nursery ne secondary. Wasomera mu ssomero limu? Okusinia fu nakyabukamu awo ne mbagamba bannange maze sinia fu naye njagala bwe mba nyumya ku stole mbenga nakyusa ku ssomero ne bantwala ku Kampala High. N'ogenda? Nengenda Kampala High. Liri mixed? Eyo wabakolako efu? Executive captions bakomezaawo Zubeda Byantalo mu muzannyo Namukwakula The Resentment battle wakati w'abaana Abannayuganda abaffe n'Omunigeria Ken Eric's Ugo. Zubeda nja kukuba. Don't push me to the wall or you will see the others. Zubeda tontakula. Mujje mwenna nga tuwagira abazannyi baffe Zubeda Byantalo, Kaima Shafik, Phoebe K, Stella Nante, Jaja Bruce, Sunny K, Faye Tusha, Stickman Musudan, Yasin Kasauli, Shanita Muwonge, Whitney Nancha, Sharon Menta, Ibrahim Babadi, Mildred, Grace, Naluja Hanifa, ne Irene Mugabe. Ku Serena nga 18 November 2023 Victoria Hall okuyingira emitwalo 10 emmeeza milioni 3 emiryango gigulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya biwagiddwa UCC Codebase Entertainment Dembe Distributors Radio 4 UNCC NCF Mimi's Glamour Palace ECOP Enakazibwa Effects Design Sphere Rashida Veils and Makeup Spark TV Mwenya Dental Clinic Mengo Blood Bank UWEC Grow Project Sula Motors ne Rwanda Air. Lyali mixed. Eri wabakolako effujjo? Kampala High. Musenya 5. Musenya 5 nali busy nnyo nali nkola nnyo. Wakola sciences? Nakola art sciences brother nga nzirako yakola sciences eyo mwana mugezi. Yakola PCB math brother. Family yamwe kitegeeza mulinamu omuntu wa sciences? Yes. Brother nga ayina emyaka anzirako. Ali myaka 27 but ayina PhD. Ku status yange nakamuteekayo nga bamutikidde kata PhD mu Sharia. Family musomye. Family yaffe si ya muzannyo. Family y'amaanyi. Dadi wo gyali? Taata wange gyali. Ali musanyufu? Lwaki bana anyumirwa okufa nze nkubuulira nti buli kenteekayo yasooka okukalaba. Nze mumalirako data talina balala baalaba nnyo yeerabira muwala we yekka. Family yange yonna eri supportive ne byenkola. For as long as seeyambudde siwemudde okitegeera they are supportive because kye nasalawo okukola. Bambi nze kyensinga n'okwagalako nnyambala era alonde nali era ndani eyo sajja naŋŋamba omuwala oyo ayambala bulungi byonna abyogera n'effujjo lye naye ayambala bulungi. Tokyava London? Munange London is like my second village. Tekyali nti nno oli excited bw'oyagalira. Oyagala nkutwala? Oyagala kukola kikubomba? Nze munange kati nze n'okubomba kw'okugenda ebulala n'embeerayo. Ekisooka mama wange nze olunaku oluziba nga sirabe ku mama wange mbasisa. Mbasisa mukwano. Oli serious? Wallahi. Kati ekyokubomba tekindimu naye just ekyokugenda n'ennambula kindimu. Ekyogenda n'olambula? Nkyagala nnyo nengenda n'ennambula nendabako ku Bungereza bwefaanana. Omanyi kyennyambye abakazi abali abadde batulugunyizibwa nga tebamanyi kiddaka ali awo bamucunya bakuba bavuma tamanyi rights ze tamanyi nti we bankuba nina kukola ki tamanyi nti nno bwe mba mu bufumbo nkola ki. Omanyi abantu abamu bafumbirwa bambi nga tebamanyi nawo gye balaga. Tamanyi bwe ntuukayo nina kukola ki rights zange ng'omukazi aha zikomawa ku musajja
omukazi nina kukola ki omusajja wange alina kukola ki omusajja wange alina kukomawa ku nze nze nina kukomawa ku bba wange kati byonna mbibayambyeko ebyo ondabikira okuba bano bamulamu nga bawulira nga brother wo tebamuyisa bulungi ng'olumba kati nze ndi muntu awuliriza two sides of the story but brother wange bwajja naŋŋamba nti omukazi yakoze kino nja kgende wa mulamu mugambe waaye baŋŋambye embeera eri bwetyo oli otya ntuule naye nga bwe ntuula n'abantu ku interviews yes tunyumye nze mu bulamu bwange saagala kulaba mukazi ng'akaaba biiti oba wa brother wange oba ani kasitaaba nga mukyala saagala mulaba ng'akaaba saagala mulaba nga anakuwala era bw'ofunanga omukisa n'obuuza balamu bange ndowooza yenze mulamu akyasiza okuba omulungi gye bali osobola n'omuwa amagezi okunoba obviously bwe baba nga omuyisa bubi mugambirawo mukwano wano wooli genda lwaki bakku genda ate wano bwe yali akugjewa mu ffe nga tetwakima punching bag esaagira bw'aba tasobola tuula naawe nayogera naawe bulungi but my brothers are so loving babrother bange be bantu bendabye nga bakazi baabwe bazadde nga brother wange akeera nayoza engoye nakola buli kimu n'amala n'asitula mukazi we n'amuleeta ewa maama yes ne tumujjanjaba omukazi mpaka bw'ava mu bulumi bw'aleeba ne tulaba nti kati watuuse asobola bulungi nnyo okuba ng'alabirira omwana we ne tumugamba ddeyo and my brothers are so loving ekyaba ayina eddiini babrother bange balina eddiini so sister basobola kubeeramu abo abakyunya abakazi they can't nokimanyi sirabanga ku mutwe gwo tosobola era bw'oyogedde ku ddiini nemmanya nti leka ewaka katambaala baakakubiranga tebaakatukubira naye bakitukulizaamu ng'omuwala n'essomero gye nasomera nasomera mu ssomero lya ddiini ng'ewaka waliwo eddiini ku ssomero kuva nasare wali mu ssomero lya ddiini eri essomero lyerimu namuŋona salafu liraawo ku kkubo naawe lyalina primary ne secondary lyalina primary nasale ne secondary wasomera mu ssomero limu okusinyafu nakyabukamu awo nembagamba bannange maze siniyafu naye njagala bwe mba nyumya ku sitole mbe nga nakyusa ku ssomero awo ne bantwala ku Kampala High nengenda Kampala High liri mixed eyo wabakolako effujjo neriri lyali mixed eryo wabakolako effujjo Kampala High musinya 5 sinya 5 nali busy nnyo nali nkola nnyo wakola sciences nakola art sciences brother nga nzirako yakola sciences eyo mwana mugezi yakola PCB math brother family yamwe kitegeeza mulinamu omuntu wa sciences yes brother nga ayina emyaka anzirako ali mu myaka 27 but ayina PhD ku status yange nakamuteekayo nga bamutikidde kata PhD mu sharia family yaffe si ya muzannyo ya family y'amaanyi daliwo gyali tata wange gyali ali musanyufu anyumirwa okufa nze nkubuulira nti buli kenteekayo yasooka okukalaba nze mumalirako data talina balala baalaba nnyo yeerabira muwala we yekka family yange yonna eri supportive nebyenkola for as long as seeyambudde siwemudde okitegeera they are supportive because kye nasalawo okukola bambi nze kyensinga n'okwagalako nyambala era alonde nali erandani eyo sajja naŋŋamba omuwala oyo ayambala bulungi byonna abyogera n'effujjo lye naye ayambala bulungi tokyava London munange London is like my second village tekyali nti nno oli excited bwewoyagalira oyagala nkutwala oyagala kukola kikubomba nze munange kati nze n'okubomba kwokugenda ebulaa n'embeerayo ekisooka mama wange nze olunaku oluziba nga sirabe ku mama wange mbasisa mukwano oli serious wallahi kati ekyokubomba tekindimu naye just ekyokugenda n'enambula kindimu ekyogenda n'olambula nkyagala nnyo nengenda n'enambula nendabako ku Bungereza bwefaanana Bungereza nnungi
So katinge. Olweggulo by the way agenda kubeera na husband we. Kola kinayo. Awa manzi. Ne. Togenda kubeera na husband ngambye otya. Nzija. Olweggulo togenda kufumbira mwami. Abaana abasiraamu babasomesa bulungi. Olweggulo ssaawa 11 olina okuba nga oli mu kuteekerateekera mwami wo. I wish I can. Wanji? I wish I can. Shamim oyinza okuwabya banno. Naye busy schedule. Anayina busy schedule. Anti kati nina show. Olumu kati ogenda okumaliriza bya show nga already oli late okooye. Kati bwe manzize wakamba ninofuna kamasaaji. Ana ku massage. Omwami wange. Ba ku massage ngawo. Ba massage ngaki. Buli ekiba kikooye kati nga luli ku gundi ku share rape ebigere byakoowa. Akakondo ni bawa ku massage ngako Shamim. Obviously, I'm a lovely wife, I'm a lovely woman. Ne wakula Nze nakule wafe bampa care, so njagala nnyo care. You never lacked anything. Mu butono bwali ewaka nti tetwayina naye care yaliwo. Yes, so nakula makanga gali mu love. Ngola mami ayagala daddy. Mama wange yakulanga yantukuzanga single mother. Hey. Yeah. I was raised by a single mother. Naye nga waliwo love waka. Naye ngera taata afaayo. Nga tata nzemo mulaba wano juice nga nkuze. Ne mubondinga. Yes, netudda metubondinga kuba nali mbeddeko naye. So okuddamu okubondinga kyali kyangu nnyo because naye ali lovely. Tata ntabuuza nnyo bibuuzo bingi. Musirise? Yes. Ne mama musirise? Kati gwe. Wabaki? Ndowooza nga kali aka bad black. Mubana nze muyayo. Nenga kayambala yuko bakushemu ne bad black. Bad black tugenda nokola. Tulina kye tufumba ne bad black era tubaleetera. Olimba? Yeah. Musobola okunyumira abantu. Naye bambi 18 mujje ku Serena wano. Tukole. Tubalage theater ku Ntiko. Amina. Naye bannange alani abantu bandaze omukwano naddala aba sponsors. Baguze tables. Bakubyagula tables like a table is 3 million. These guys babaddewo kuva nze nategeera nti n'abantu bw'ogenda eno facing abantu like no presenting kikyoli nga teweetidde nobalaga nti nze bampita gundi naye nina kino neetaaga buyambi bwammwe buli muntu asobola okuwuliriza. Abantu bambeereddewo ba sponsors bange abo bonna bolaba ku mpapula bolaba ku posters zange bonna bambeereddewo. Nebaza abantu mwenna aba companies abagambye akatugule tables. Nina abantu wano kinoomu abagulidde abantu tickets nga mikwano gyange mu mawulire nze nasimanti abaana b'amawulire muta ssente kuba buli show ndaba tusaba pass. Abaana baguze buguzi ticket. Twaguze ticket. Abaana b'amawulire nze sibatenda. Hey, era abaga nti abaana b'amawulire baavu mmwe muyina byammwe. Nino wabadde muvumu batusenga munnaabwe yagenda okukola. Wabadde muvumu okola ki? Oteeka show ku Serena. Nze ndi muntu atatya risks. Kyakubiri ntunuulya kintu ne ngamba let me try it and see. Kankigezeeko. Okitegeera kati theater Ngeri theater ayina engeri gye babadde bamubikamu. Bwe tutandika okumugjayo ffeffe nnyini abamukola ne tumulaga nti tumwaga ne tubalaga nti waali abantu bagenda kuddamu bakimanye nti theater weeri. Okitegeera tujja genda okudda mu theater zaffe ng'abantu we bali abatulaba. Lwaki guno omuzannyo tewataddemukko nga bwe twandigambye ba legends bataata bammwe tulabyemu basically new faces ez'abaana abato saawa zino abazannyo obulungi. Sataddemu ba legends kubanga njagala bajje batuule bakkirize nti tulina kye tusobola okukola. Era nze nagula table yaabwe saagala basasule ba legends. Njagala bajje batuule bataata batuule balabe. Nabayita. Ne Uncle John ali ku listi y'abasooka. Abe Mukiibi. Mariam Ndagire. Mariam sinnagendayo naye ngenda kugendayo. So wabayita bajje batuule. Batuule balabe wa wetu twetaaga okutereezaamu wa bakakase nti abaana weebali. Babawe chance we baba bazze mu maaso gaabwe. Oyina ekirooto ekikola production house? I have a production house, Executive Captions yange. Chovola beriko Executive Captions created this Zubeda Byantalo. Yes. So it's a production house.
era kati ngenda ku bidhinilla bwe mala sheno nja kubanga nteekateeka ogizimbira location ennungi eya good production house ennungi. I'll write a proposal nja kufuna obuyambi. Olina abagaggabo? Yeah, nina abagagga bange and they believe in me. Ino budget yange ebadde nnene. Ino budget ya Namukwakula nnene. Wallahi nnene. Nze newunya Shamim akasente gye wakajjenga bulijjo anokaabakaaba. No, mbeera waawo neneetegeka ne mala ne ŋŋamba okay kati kano kange manyi mu theatre nze mpaayo. Mu theatre nsobola okutta nenjavu wala ne ŋŋamba ezo zonna kanziweeyo. Naye nga nkakasa zirina we zijja okuddira. Ojagala bwagazi theatre? Yeah, I love theatre. Wava ku La Bonita? Yes. Nojja ku Serena Street? Mwaka gwe gumu. La Bonita yali ya mugwa kusatu, Serena ya 11. Njagala twechekingemu ng'abavubuka guno mwaka. Tumanye nti next year tuplaninga ki. Oyimiriddewa? Nti omanyi nti next year oyimiriddewa? Yes. Kino kindogera ki? Mbeera ne work plan nze. Ogenda kikolanga buli mwaka? Serena oba ogenda kukolanga era shows bbiri? Tujja kukolanga Serena. Naye nga buli mwaka tuleetayo volunteer okuva mu nsi ez'enjawulo. Oli serious guno mwaka waleesani? Naleese Ken Eric's Ugo. Tujja kuleetayo omulala ne omanyi guno omwaka nali mpandiikidde gundi. Nali mpandiikidde Jolly. Nali mpandiikidde Jolly kati ne mala ne ntrayingako nasooka kuwandiikira abazannyi ba Hollywood. Owandikirani? Nkulaba otidde naye nze nagambye nze sitya risiki ate ekirala nze nsobola okwimya nennyonnyolako ne makinga sure nti okakasa nti ye nina ground kwenyimiridde. Nasooka kuwandiika ba Hollywood naye nga bali bize then nempandiikira aba Nollywood. Oze ogoleta yazanya bi Nigeria. Nze manyi kati ndabanye bi Uganda okusinga n'aba Nigeria. Azanye bi Nigeria bingi ayina ki Nigeria ayina serie empya etambula. Njerabidde erinnya. Naye nga ayina serie empya etambula. Kyakutwalidde ki? No, I talked to this guy. Na yogera nabangi era bwe nagenda kyova olaba nasooka Abuja because nina bwe nasooka okumitinga Abuja then nemala neninya ne Lagos. Agenda before nga sinaba ngati watupostingirako? No, na postinga but suppostinga nti mpa kulaba actor yenna after nemala nendita nga show mazono giranga bulungi nnyo nendyoka nta. Yes, ndi serious. Njagala nkakasa nti singa bali bajja ne batubuulirako bwe bakikola okubanga gundi zaabwe zitambula bwe zityo n'okubanga bo bafunamu ssente mu bintu byabwe naffe wano tusobola okukozesa ku magezi geeri n'ekirala okufuna connections n'aba artist abali international nga betuli mu field yemu nabo. Yes. Simuleeta nti Ken Eric simuleeta nze nyumye naye nkole naye nze kanedda. I want my fellow theatre practitioners okuinteractinga naye bakole networking bamubuuze banyumye naye bakole biki yenna asobola omufunako omukisa ogukola production naye agufune. Ekyanjagala at least government yetuyambeko nti bwe tuba tusobola okukolayoko ku productions ne bana abantu ne tuzigatta nti Nollywood ne Uganda kisobola otuyambako okubeera nga ate industry yaffe ekula ku speed. Yes, n'abaana okubanga bafuna kasente akegasa. Guno omuzannyo tunalaba ku bayimbi abakwerekeddeko oba? Theatre bikolebwa mu theatre. Yes, theatre mulimu ebintu bingi. Theatre tulinamu abaana abakudde emirere. Theatre tulinamu abaana ba saxophones. Theatre tulinamu abaana abato. Theatre tulinamu ba poet. Abo bajja tuwerekerako. Sibya siddi buli kimu nga ki live. Abajja ku poem nga bali live. Buli kimu aba saxophones batukubiremu amo ku mirere. Mumanye talents eziri mu theatre. What's your big dream? Dream yange kulaba nga theatre yawanisa abaana abalimu nga tulina ba billionaires naye nga ba theatre. Okitegedde nga tulina abantu nga batubookinga nga bolaba nti kati ffe tusobola okwegomba aba Nigeria naye ne Nigeria ebeere nga yeegombako kuffe wano. My dream is to those guys okubanga basobola ocommunicating nga gye tuli n'agamba mbuukinze gundi jangu tukwagalako mu production yaffe nga bagenda musasula ssente nga yeeramula. Kyovola njagala ba theatre practitioners wano ebigendo tukozesa workshops nga shot ennaba
I have 6 days for workshops zabwerere ku National Theatre. Okay. Kyekigobya abaana, kyekigobya olowooza abaana mu theatre. Bwavu. Kyovola batwagala tujjewo obwavu buno. Soke tujjewo obwavu. Abaana abalabi tebakyajja mu theatre. Abalabi baffe beeyawulamu abamu bagenda mu music abalala bali mu comedy. Kati nenga we bali baagala theatre naye theatre badde tekyabawo ekyo kye beetaaga. Manyi mu theatre eno tetulina kuwemula. Mu theatre eno tetwesittaza muntu yenna. Omwana omuto asootulwa ne maama we, maama n'asigala ng'ali comfortable nti omwana we kyalaba kiri okay. Kati ye theatre. Ekirala tulina okuwa abantu waaka nga twamurehasingidde ebbanga ddene ne twetegekera abantu bano. Shamim ogamba abantu tumusasule emitwalo 10. Omuntu ajja alaba ekintu eky'ekkumi nga kiri waffe. Kati kyetufaako ekyo omuntu ayingire theatre asasudde emitwalo gye10 awulire ng'ekitufu aweddeyo. Ng'aweddeyo nga mumuwadde ekyo kyennyini kye yabadde asuubira. Kwegamba ba theatre tumanye nti tuli mu .com era nti ebintu byakyuka. Si byakubisa banners kuteeka ku makubo byokka. Tulange tuteekemu ekyo kyonna kye tusobola. Okuba kola posters tuzikole nga zoogera. Ebyo byonna kati tugenda okugezaako okuyigiriza abavubuka abalala abaagala theatre. Theatre esobola osigala nga weeri ne bwe tuli baffe tukooye. Kuba waliwo ebiseera bigenda otuuka nga ffe tukooye nga tekyalina gano maanyi ge tuteeka mu theatre. Naye bwe tunaaba tulina abo abalala be tukkiriziganyizza nabo nti bannange theatre zitawe tugwe theatre osobola mufunamu ssente. Theatre osobola okubeeramu n'ofunamu ebyamaanyi n'ofuna erinnya ly'oyagala n'ofuna ssente singa obeera consistent. Okay. Nga tumaliriza eriyo abaana saawa zino abagenda mu vaaka basiniya 4 basiniya 6 bajja kujja naddala abaana abawala kiki ogamba omwana omuwala ajja mu vaaka nga bawumudde? Omwana omuwala kati agenda okujja mu vacation ye kisinziira ewaka bw'abadde yakuzibwa. Yes. Omanyi abantu Executive Captions bakomezaawo Zubeda Byantalo mu muzannyo Namukwakula The Resettlement Battle wakati w'abaana Abannayuganda abaffe n'Omunigeria Ken Eric's Ugo. Zubeda njakukuba. Don't push me to the wall or you will see the other side. Zubeda tontakula. Mujje mwenna nga tuwagira abazannyi baffe Zubeda Byantalo, Kaima Shafik, Phoebe K, Stella Nante, Jaja Bruce, Sunny K, Faye Tusha, Stickman Musudan, Yasin Kasauli, Shanita Muwonge, Whitney Nancha, Sharon Menta, Ibrahim Babadi, Mildred, Grace, Naluja Hanifa, ne Irene Mugabe, ku Serena nga 18 November 2023 Victoria Hall okuyingira emitwalo 10 emmeeza milioni 3 emiryango giggulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya biwagiddwa UCC Codebase Entertainment Dembe Distributors Radio 4 UNCC NCF Mimi's Glamour Palace ECOP Enakazibwa Effects Design Sphere Rashida Veils and Makeup Spark TV Mwenya Dental Clinic Mengo Blood Bank UWEC Grow Project Sula Motors ne Rwanda Air. Omwana kyakola mu vaaka kyeki kyennyini kyabadde era kyabadde akoleeka. Kuba kati ffe vacations zaffe zaalinga za kkola. Ng'obeerawo ng'okimanyi nti olumu enkya ekibuzo ekisembayo nze nzira ku mudaala maama tagenda kuddamu kugenda ate kubeera ku mudaala atunda ennyaanya. Awo Shamim nze ngendo kikwatamu. Kati obwongo bwaffe nze obwongo bwange kyova ndi money minded obwongo bwange bwonna nakulaba nkola. Katosobola kunsangawo nga ntudde nze kino ekintu ne bwe kigaana sikaaba. Ne bwe kigaana sikaaba. Ani akaaba? Simanyi bakaaba naye nze ngamba bugambi alhamdulillah. Nendaba nakozeewo ensobi nenkiddamu n'oguddako. Kati nentereezaamu ku nsobi ze nabadde nakoze. Oshegeera. So abaana abagenda okujja mu vaaka mumanye nti emyaka mutudde senior 4 emyaka gyo gitambula buli luddako oluziba emyaka gyo giyongerako. Beera ne target yo gambisa akweza myaka bwe giti nga nkyali bwenti. Njagala ngenda okumala senior 6 nga nsobola kale okuyambako maama ku university ne muweerako half nampeerako half. Yes. Mubeere nga muyina ebirowoozo by'ekikulu. Beera ng'olina target. Si muntu mukulu yekka yabeera ne target. Abaana baffe tubayigiriza okuba ne target. Ne bw'aba wa nursery muyigiriza okuba ne target. Abaana mubagulire bu bank. Yes. Bw'aba mugenya zeeka n'abawa 10 amanye nti 5 mbisevinga. Nendyako 5 si kubanga sente azija kivubi. Okay.
kale yitikowola abantu oyongera bajukizana kuzomwezi yetsi ya week ejja ku Saturday wenyini red carpet red carpet naye egenda kuba yanjawulo red carpet yanjawulo bambi ogenda nyuma obviously ikati kyafuse mmere yange yafuse mmere yange simanyi obani agenda okunyambaza simanyi agenda kunyambaza naye ninawo jeep Jeep fashions agenda kola konza agenda kola ne ku Nigeria. Yes. Ogenda kujja ne bao ku red carpet. Nengeri je kutali kwanjula. Oba nti tuli mu kumanyagana sijja kumuleeta. Nja kutambula nnyo ne cast kuba tuli mu theater. Sagala buzabuza abantu ate omulama baguje ku theater ate babuze ebintu by'okumanyagana byo kwanjula. Mwami alinde be bana bampise mu kwanjula. Obanga bampise n'omwami nja kumujjayo tegerekese kakati ninawo mama Robs naye ali ku bantu abagenda okunyambaza so olunaku olwo tugenda kunyuma bane njagala buli muntu afune ekintu ekiri unique wemba mujja ku red carpet abana Uganda when we say red carpet please mwambale njagala ebintu bya feminine ebya theater oba ne film tutandike okubifuula eby'amaanyi kamera zonna zitunuulira abantu abagezezzaako okwatendinga kikingo kyali muloko yogera munna kamera zonna zibeere nga zitunuulidde bafans baffe abaze okuwagira theater ng'ekituufu mwambadde ne munekaanika osegeera kasiti egenda kwambala tugenda kwambala bakwano MHD events yagenda okuba ng'akola ku red carpet yange naye mugenda red carpet ya Labonita mwagiraba ne theme yaffe ffe tubeera ne theme buli red carpet owange nkyali naawe kaliko ngambye tonna ddangulu n'abalabi bakirabye ndiki mpisizaamu eggaali kugamba mbuuze ebinkwatako banange ojja kutandika okufuna entondo nno okangambye 18 November fena tuwayiwe ku Serena Hotel Kampala lwe Makage olujja njagala tujjuze Serena n'okugoba tugobe wagana okumpandika mizanyo jongoloza sigenda kujja n'abeera bweru wagana okumpandika mizanyo no kyabadde bwekiti all my friends bambi nina abantu bangi abaagala okujja okubanga ate tukola fenna I have another project in May ngenda kulagana na London production house here London bagiyita abantu at London Konteka muzanyo gwogenda oteeka ku Vox Lounge makije. Guno guli ku National Theatre. Lwaki oli ku National Theatre? Nedda bali bazungu bagala National Theatre. Abazungu mu Serena tebajjawo. It's a week. Bali bagenda kola Serena then ne week number ku National Theatre. Naye jjukira nze writer. Kagumala okuggwa nja kuliko mu gwa Serena. Oyagala Serena? Here. National Theatre agenda otwaleyo ba divorce bajjazanya bulungi. Basayimo tuina production ejja y'amaanyi nnyo ku Serena kwendi National Theatre Serena tujja giyitamu omwaka ogujja National Theatre etuuza abantu bameka Executive Captions bakomezaawo Zubeda Byantalo mu muzannyo Namukwakula The Resentment Battle wakati w'abaana Abannayuganda abaffe n'Omunigeria Ken Eric's Ugo Zubeda njakukuba. Don't push me to the wall or you will see the others. Zubeda tontakula. Mujje mwenna nga tuwagira abazannyi baffe Zubeda Byantalo, Kaima Shafik, Phoebe K, Stella Nante, Jaja Bruce, Sunny K, Faye Tusha, Stickman Musudan, Yasin Kasauli, Shanita Muwonge, Whitney Nancha, Sharon Menta, Ibrahim Babadi, Mildred, Grace, Naluja Hanifa, ne Irene Mugabe. Ku Serena nga 18 November 2023 Victoria Hall okuyingira emitwalo 10 emmeeza milioni 3 emiryango giggulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya biwagiddwa UCC Codebase Entertainment Dembe Distributors Radio 4 UNCC NCF Mimi's Glamour Palace ECOP Enakazibwa Effects Design Sphere Rashida Veils and Makeup Spark TV Mwenya Dental Clinic Mengo Blood Bank UWEC Grow Project Sula Motors ne Rwanda Air bisatu ayi tebanyiga amuna butebe njagala muzannyo nga banyiga kiki njogala ku Serena 18 November Saturday jabambi nsaba fenna tweyiwe wano ku Serena Victoria Hall tujikube
tugiteeke wali njagala mwambale Abannayuganda njagala mwambale wabweru temugenda kwebwa zino si ze red carpet za bulijjo mukeereeko okutandika ssaawa 4 tulina station ya Ken Erics ya bifaananyi n'abafaani b'e Uganda. Ken Erics yakuwa eno gundi yaabwe Nigeria. So kati gweoyagala Kenya buli gundi awo gy'olaba ninayo omuntu oyo musajja mukwano gwange. Mukwano gwo? Nga mukwano gwange. Ne Congo? Eyo si bya Congo. Eno yaawo? Oyina mubezi maalo. Tuve wano Shamim. Kale weebale nnyo. Emitwalo 10 ordinary naye olinamu ku ntondo. Emitwalo 10 ordinary emmeeza ya miliyoni 3. Yes. Emmeeza ya miliyoni 3 eriko abantu 8. Abantu basobola okukonamu ne babookinga ticket ne Mayanja. Just neewuunya sente gye wazijja Serena. Oh my goodness. Oh my goodness. Tebakusikaako emmotoka yo. Yeah? Tebakusikaako emmotoka yo. Ntiki. Emmotoka tesobola kutegeka sente ezigula emmotoka tesobola kubanga zitegese Serena. Wayongerezaako. Tezisobola kubanga zitegese Serena. Zisobola kulaga budget yange n'ogwa wali n'ofa. Ate ekyalo. Naye nina ba sponsors obalaba. Eye kuba sponsor kuli kanani? Kuliko UCC. Watuuse otya mu UCC Shamim? Kuliko UCC. Era njagala okwebaza Irene Kagwa Idi neyanziza nnyo. Executive Director? Yes. Paku number. Tayagala nnyo kugigaba takwata buno obudde. Tugende nnyo ku ba sponsors. Kuliko UWEC. UWEC yakola ati? Tomanyi UWEC? Uganda Wildlife. Anti wali kyogedde. Anti obudde Uganda Wildlife Education Center. Hey, okay. Okusatu. Ye UWEC. Ninako Code Base Entertainment. Omumanyi Code Base. Teyampa busente ye musajja gwe nakasooka okulaba wano ng'agaba sente empitirivu. Munyinyonnyole simumanyi. Code Base tomumanyi. CEO wa Ababet. Teyampa busente ye musajja gwe nakasosola bana e Uganda. Tanga nnyo mwogera mannya. Paku namba. Ngenda gikuwe. Ogenda jimpa? Wallahi. Shamim gaba connection. Aho okuna. Anko. Ninako NCF. National Culture Forum. Yes. Okay. Ninako UNCC. Shamim. Tubanga watandise okwanibwa abagagga. Bayinza okuba bantandika ddanga mu mutegeddere eki. Otyo? Munzijukizeko ku ba sponsors. Kuliko Grow Project. Grow? Yes. Eri under PSFU. Sente ziviira ddala mu World Bank. Otyo owomusanvu. Ninako Ecop photography abe bagenda okuba ebifaananyi byaffe. Ecop musajja wange nnyo. Bannanga anyumira mu black. Yes. Twalindako njego omusajja wange Ecop. Tosukka nnyo mukwana abalala nga toboogedde. Tulinako Memes Glamour Palace. Ninako Dembe Distributors yatuwadde amata gonna agagenda okukola. Eyo nayo jimpe contact. Dembe Distributors. Njagala Ababet mwagala nnyo bami. Oyo. Ani omulala? Kuliko Radio 4. Obulango yaka bankubira obulango nga 10 olunaku. Abo bakuwa obulango nga 10 olunaku. Kuliko enakaziba effect. Walaba makeup gwe nakola. Oyo nga abakazi be bakubye muntu nga bamusibye emigwa ne gimusala. Bamuyitani? Enakaziba effect. Yakuba ebifaananyi nakaziba. Yakuba. Yakola makeup. Njagala ffenna tubeere ku mulamwa gwe gumu towabanya kuba nze njogera aba sponsors. Ani? Kuliko bannange tujje tugaba omusaayi okutandika ng'ennaku z'omwezi 12. Red Cross? No, Mengo. Mengo? Yes, Mengo Blood Bank. Zogwange ngwagala. Tugenda kubawa omusaayi mujje bannange abantu bangi abali eyo abeetaaga omusaayi. Kati nze ngabe musaayi ki? Era togwetaaga kuba tonnalya bulungi. Mujje tugaba omusaayi tuvira ddala ku National Theatre tugende ku Serena nga tugaba musaayi. Togaba. Tulinako Sula Motozi yagenda tutambuze motoka zonna yazituwadde. Anko Sula bannange bambi. Musajja wattu. Ate era bro wange. Bro? Kuvadde. Tetaaga nnyo kunnyonnyola. Naye nga gwe kyoba omanya nti bro. Lwaki full figure twamutadde mu muzannyo guno? Muzannye. Sponsor. Sula Motozi yatuwadde emmotoka zonna.
era njagala okwebaza bro neyanziza nnyo neyanzeeke banaye mumbeeredde Malakai Ecolonge Malakai bwe muva wano ku Serena yes mugenda sula ku Malakai batukumidde campfire buli lunaku kitegeeza buli lunaku okutandika nga 10 omwaka guno okumalako tuti ng'oli lubuto ate mbadde ngenzeeyo kwegadanga tugenda kubayo nga ba theatre practitioners kubeera nga tunyumya n'abagenyi baffe betwayise ekiro yes ku Malakai nga tolina mwami anti kati nagambye nti omwami siwa theatre kale owaba nkulaba nga owaba naye twemanyiize nnyo okusigala ku mulamwa ne events gallery aba events gallery eyo app balungi balanze ekivulu kyange bakola kyaba events gallery app olina okuba nayo ku simu era gyekuumise bw'oba oyagala kumanya kivulu kyonna kiri Uganda olina kubikkula events gallery n'omanya nti kati November aliyo bivulu ki nti waliyo Shamim nga 18 nga 24 ne wabeerayo yani events gallery lwaki oyagala njogere nnyo babosi amanya gaabwe tekiri professional mukola ki kyemanyiiza obutwogera bantu manya g'abantu bajja kunyigira babbanzi be nedda bajja kunyigira bakummesenta bagagga basinga anti kati nkutegedde tonnaliraana nnyo bagagga beemanyiize baagala nnyo okwogera bizinensi zaabwe okusinga amanya gaabwe nze mbawangaddemu kutuuka wano wooli kale ne black drip omugagga wange haja kitajje black drip Uganda yalese wano amasuuti lyedduuka kati eddene erisinga n'okwambaza abasajja lyabasajja bokka era njagala nkutwale ne wakugwamu kasuuti oba ka perfume oli serious wallahi yali awo ku Arena Mall second floor bwe tuva wano tugenda bannange nkulindeko bwe tuva wano ine states nayewo agenda agire oyo yagenda tutambuza tugenda nzuba tuwadde ennaku 2 ez'okusulayo ku masuuti njagala bagende njagala nkutwaleyo wa mukama wange naye tayagala mwogera linnya lye sijja mwogera onjigirize engeri gye bakwatamu abagagga atayokya kankutuve wano tugendeyo tuyitewo nze kugambye embeera nobubezi nalaba nga ataddeyo ka status nga kannaku ngenda olaba nga essimu yange ate ye mugagga atawa bubi nze kyenva mweyagalira ampe suuti mbale nkole photoshoot yange ya birthday nze oloseke olina okantemeramu kana ka black drip Uganda drip Arena like, Mall drip like dripping yeah you're dripping anti mu luzungu bakyogera tumanyi kye ekigambo ekiva you're dripping like if someone tells you his shop is yummy like if someone says yo bro shit you're dripping nindako kiri kiba shit nakyo kyoga shit no like London yono shit tolina kyoga nti shit ogamba shit shit obanga agamba olupapula kati oyo black London drip yakono oyo black drip man he has a dope name oluseke lwonga gwate lutandikiddewo bro I mean look the name sounds so dope like and the shop is yummy drip hey black drip second floor wali ku Arena ne lyonna yali gundi yonna yagitwala njagala ngendeyo bw'otuukayo noyingira bwoti mu dduuka lyabasajja bokka lyambaza basajja bokka olina wosookera n'otuula ne bakuwa kacaayi kati nga bwe weetegereza bw'oba otambula bwoti ne bakuwa oyagala kituzi oyagala kaki otambule nga njagala ngendewo nga ntaddewo ka earring kano ka diamond nakajja London kati bampe suuti nyambale njagala nze ngenda okubeera MC red carpet nagwe wadida kati nsooke dripping like never before wanji MC red carpet eyani twogera ku mukolo ki 18 gwe nganda wana nganda wale seba nyoko na baganda mugagga waleko mu byekolere byonna nange ati mutandise entondo yambala onyume kyekikulu yambala onyume ojja okole ekirungi mwena mugakolera bwereere bino ebintu nange sinanyi kyembifunyemu okitegedde tukolera theatre edde yali ateekateeka mukolo gubeere nga guli successful era nakati tukyetaaga ssente tukyetaaga basponsa mukyala kyeya nzija Nexo Hotel Namugongo ate hajati nga simuulidde hajati kushona agenda gula table
Ajati Farida Chibowa owa National Women's Council yaguze table ne tickets z'abakyala 50 ayagala abakyala bambi batalotanga ko kujja ku Serena ticket ya mitalo 10 Hajati abantu wadde Kasuku yaguze ticket 5 nezirike etteeka sijikwasa omunako banege mateeka ge nze ngondera nnyo abagagga yaŋŋambye nguze ticket 5 zimpeera abantu naye kuno etteeka bw'oba tosobola kwebaza tiketi ya Kasuku gireke togikima bw'omanyi olinamu ku ntondo tokima bw'oba omanyi nti omugagga bw'omuntu nakunyiiza tojja sigikwa omunaku tiketi ye kati tiketi za Kasuku naye kasita nze sente nzirina atalina muntu ondo ng'okima tiketi ya Kasuku tukole bwe tuti nze mpa tiketi za Kasuku ngenda ziddamu nina abagagga bange bembeera naye okuserena kigole eggulu abagagga mbawe ticket boyagala okuziwa akanti yagambye tetuwa banaku njagala mpe ticket zange ngende kuserena ekigo bwe manje ogera n'abagagga bange abawe ticket zange zobo ba sponsor baweddeyo anko nakulabye mo Kin Estates and Travel Services lero lwentegedde ntotegeera okwate ticket yatozigabira abagagga tebagala banaku funa ati kiri tulina ekyogera omugagga kyeyabadde ayagala naffe tugenda ziwa ati bano bannaffe betumanyi nti tebalotanga okujja kuserena abo bagambye bagule ticket no zimpe nze nja zigaba ku papazi waliwo abaavu bangi nedda tizija kutegeera muntu okuba bizinesi nedda tikubuuza ebweru gwoga omajagala ziwa basingo mothers we bali awo bangi Mpisa kyanyiga munanga anyigeze sina kye mukoze kati goni agambye kwogera bwotyo ate nze ngambye bugambi mbatikali nze wenjogedde kuserena yo nga tolina nogamba wali abanaku Shamim wenjogedde kuserena golina singa tolina kyoyogedde mumuleta ne papa okugamba nti papa ayina entondo kati njogedde kabiija nze njogedde kwanti papa ayina entondo bannange njogedde kabiija nze ngambye bugambi ticket ogambye Kasuku yakuwadde ticket nagamba ozigabira abanaku nekugamba nzikuwe ogeraziwa kugundi ku papazi nekubuuza we bali kuba fera tunoonya we bali kuba nange sibalina abaki abanaku nze ngambye bugambi kubanga wensiiba kati kulaki gy'oleese gyange kyogamba okawa obeera olunaku lwonna wiiki yonna ogimala ku papazi kwayagala okundeetera ebizibu naye olugambye gwa mwennyini ogambye Kasuku yagambye agenda kulatika za mitwalo ameka ate neto zigabira abanaku nensoka nenkugamba kuserena togendayo toba musiru njagala tubeere nga tutegeera tuziwe bannaffe betumanya batalowooza nga okujja ku serena nogamba zimpe nzigabe ku papa negamba we bali nzikuwe kati kitegeeza ki Mpisa kinanyiigira munange ye gwamanyi kuba nange ondeetera bizibu nange sibiriimu nze sinakugambako nti gamba nti zimpe nzigabe ku papazi kuba nkugambe tuteese tuziwe bakyala abantu abatalowooza nga kujja kuserena we bali weyo ati sina gwe mmanyiyo muna tumalirize sho tugende wamma ebyaddala obona oli akati emmere nze ebya papazi sibibaddeemu nze nange sibibaddeemu naye Shamimu fitina nze juzi nakaseka papa nga nfukamira n'ofukamira tondeetera bizibu wamma musibe bulungi wadde okijjeewe ekyo nolye ku nyama y'embuzi papazi sirya mbuzi olyaki nkoko gyeri ey'oluwombo tugende ku senteyo Shamim abagagga bonna bw'oyogedde nga bamuwedde ate bangulira mmere zifikkawo mbakuyiseko nnyo bongulirayo akamere for now CRUZ akava London tewakubye luseke naye mweze muninde nga ŋŋenzeeyo London tebaagala bakazi mpozi mwe mba mugezera abamami nawe nedda bamami bangoteekamu ssente anti kati ffe bannaye ne baddadi nammwe mubeere active naffe mutukime abakazi be bajja mu weewozaako nnyo baŋŋambye mwena mba mugenze mbamami mugenda mulidde omulondo gwa muba mugenze ku service ne si wabi mukole musibe bulungi mwera
Executive captions bakomezaawo Zubeda Byantalo mu muzannyo Namukwakula The Resentment battle wakati w'abaana Abannayuganda abaffe n'Omunigeria Ken Eric's Ugo. Zubeda njakukuba. Don't push me to the wall or you will see the others. Zubeda tontakula. Mujje mwenna nga tuwagira abazannyi baffe Zubeda Byantalo, Kaima Shafik, Phoebe K, Stella Nante, Jaja Bruce, Sunny K, Faye Tusha, Stickman Musudan, Yasin Kasauli, Shanita Muwonge, Whitney Nancha, Sharon Menta, Ibrahim Babadi, Mildred, Grace, Naluja Hanifa ne Irene Mugabe ku Serena nga 18 November 2023 Victoria Hall okuyingira emitwalo 10 emmeeza milioni 3 emiryango giggulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya biwagiddwa UCC Codebase Entertainment Dembe Distributors Radio 4 UNCC NCF Mimi's Glamour Palace ECOP Enakazibwa Effects Design Sphere Rashida Veils and Makeup Spark TV Mwenya Dental Clinic Mengo Blood Bank UWEC Grow Project Sula Motors Randa Air